jako akawuwo. Nsobola okujja n'enkujjako byolima n'ebitwala mu katale. Mukimanyi abavubuka bangi abavuga emmwanyi. Okusaba kuno kukoleddwa nga batuuze bakuŋŋaanye mu kusomesebwa ku nkola ey'okwekulaakulanya nga bayita miruka giyite Parish Development Model gavumenti gye yateekateeka okutwala mu byalo ng'eyita miruka okusobola okutumbula omuntu wa wansi ng'olukuŋŋaana luno luyindidde ku ofiisi y'eggombolola y'Ekiringente mu disitulikiti mpigi. Stephen Kabyogera Nakuya Muganda wasinzidde n'ategeeza abakungu abadde bazze okubasomesa nti enkola empya gye boogerako yeetaaga amasanyalaze ate bo ge batalina nti bandisigala emabega. Naye babaga nti waliwo empagi oli gye yayisa infrastructure simanyi bwe tukikyusa mu Luganda. N'abaga nti empagi eyo ejja kulaba kiki kye musinga okwetaaga n'amasanyalaze mwe gakola ki mwe gagwa. Naye mukyegendereza nti amasanyalaze bagasasula. Waliwo ab'ensibo geeyo batusaba amasanyalaze ne bamala bagabawa amaka ge balina mu kyalo gali 169 abantu 8 be basobola okukonekitinga amasanyalaze. Abavubuka nabo beeraliikirivu nti enteekateeka eno yandibayita mu ngalo olw'ebbula ly'ettaka bo lye batalina okulimirako ne basaba gavumenti nabo okubajjukira ebateekereyo ekiraabayamba. Kakati seroza gavumenti sigenda okutuwako akawulimi ky'amazima yeewolamu okutunda entula baamu bange oba bizinesi yakola ki yagenda yasaana bageramuwa ssente nga n'omulamu olwali wesalirako ekyamazima yakuvaako dda tetubuuza oba tukimbuuza essente zino eza Parish Model budde ki bwe ziyinza okutuuka era tutwagera zigalirwamu ddi. Wabula Patrick Serwadda akulira ebyobulimi mu disitulikiti mpigi agumizza abavubuka bano n'ategeeza nti obulimi obw'omulembe tebwetaaga ttaka ddene liryawo nga buli muntu era wakuganyulwa. Ababadde basinga okubeera kuba n'obweraliikirivu bavubuka naye nga kirabise nti nno abavubuka yadde tebalina ttaka nga tebenyigidde mu kulima naye ate basobola okwenyigira mu mirimu egyo egiyamba obulimi ng'okugula ebirime ne babitunda okubigattako omuwendo ne babitunda. Bwe tutyo bwe tulabye nga kijja kubayamba nnyo okubanga nabo tebalekebwa bweru. Loda Twitwe Kagaga amyuka RDC w'Empigi wasinzidde n'asaba abakulembeze okusomesa abantu obulungi enteekateeka ya Parish Development Model basobole okutegeera obulungi ebigendererwa bya gavumenti. Ffe ba leaders, ffe ba chairman, ekirungi ffenna wano tuli ba leaders wano ku Kiringente tubisudira gavumenti. Mwagala disaveri ajja wano kukolera Kiringente. Mwagala Kaawa ave ku district ajja wano kukolera Kiringente. Bwe tuba tutakoze ekintu nga kyaffe ab'Ekiringente tetugenda kufuna mu puroguramu eno. Ono era asabye abakwasiddwa enteekateeka eno okukola nga tebeebalira esobola okuvaamu ebibala. Bwe tuba tumanyi kino kizze kuyamba ffe kuyamba mwana wo enkya gy'otali ogenda kukola nga kintu kikyo. Abangi bafiirwa nnyo ku myoga lwaki ebadde puroguramu ya gavumenti. Abalala bagamba puroguramu yaki ya bululu naye abo bakyeyingiramu bafuna. Bo bassentebe b'amagombolola beetabye ku musomo guno basabye RDC okubayambako okusobola okubunyisa enkola eno mu bantu ba bulijjo. Bulungi nti pillars ziri musanvu eza Parish Model nga mwe muli ne ya infrastructure yetwalira mu kukola enguudo, mazzi, masanyalaze n'ebirala. Kitukoze bulungi nti batusomesezza ne batulaga nti mulimu vote eyo ya infrastructure nti omuntu yenna oba abantu banatuulanga miruka gyabwe ne balaba obuzibu bwabwe. Naawe omuvubuka toggwa mu maanyi Parish Model ogenda giganyulwamu kubanga bw'oba musuubuzi ojja kusobola okusuubula kasooli, bw'oba musuubuzi ojja kusobola okusuubula ebijanjalo, bw'oba nga tolina wakulimira abalunzi basobola okukama amata n'oba ng'osuubula amata n'oba ng'otunda. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Poliisi ku bigambo by'amataka bino mutuufu yesinze naye okuleeta okukyankalana ku ttaka kubanga agenda okubba ettaka aleeta poliisi n'alyagala aleeta poliisi